Mateka batusomesa mu administrative law nti a request from a superior is an order. Tebabalimba mbuno bagambye nti ayagala yaleeta mukama wo bwakusaba abakulagidde. That is just disguised. It is a tax disguised. The president yefuula abasaba obusabe because I don't see any private entity ejja okumuwandiikira egambe nedda ffe tuganye bonna bajja kuziwaayo naye ng'abantu abo gavumenti kyetamanyi olaba omusajja afuna omusala gwa mitwalo 18 bano abakola wano mu factory gafi 18 2 mitwalo 3 afuna 45 alinako salary loan amakampuni ge bakolera gabasazeeko dda between 30 to 40% emisala gyase omuntu alinako salary loan omuntu awa pay as you earn ne bamusalako ne ZNSSF talina kyasigazaawo goli katongolo mugagga bw'oyogera omutwalo ogulaba mutono naye eri omuntu omulala ezo kiro z'obuwunga 5 ate Mwami Museveni yatugambye abantu balye grams 2.5 kitegeeza emmere y'abantu babiri okumala ennaku 10 kati nolwekyo gavumenti yajja mu parliament netugamba mutuwe sente bweziti zitumala netuzibawa olidde netugenda netwewola sente musize bweru netufuna n'obuyambi musize bweru netukwata ne ku kitavu kya Uganda ate kakati ekibatwala mu bantu okubateekako requirement nawulidde tibagenda kusalawo n'abakozi ba gavumenti nabo babasaleko 10,000 buli omu ku musaala era bintu bya buyaayo ebyo Mwami Museveni agamba ayagala motoka tetumanyi na motoka omugaso gwazo ki mu bino ebyokulwanyisa covid simanyiwo obwetaavu bwa motoka 10 wane mukono era waba waliwo okwetaaga kw'emmotoka okw'ekiseera batusabe ffe abalina emmotoka tugira tubawaako kubanga bino ebintu bya kiseera olidde so ekintu ekyo kikyamu nnyo Mwami Katongole bakukozesezza omulimu mubi amakampuni gonna mu kwegula eri abakulembeze gabatya gajja ssente kuzisala ku bantu baffe naye ekintu ekyo mwakoze bubi kibi nnyo oba omuntu afisizaamu omutwalo tumusaba aguweereze maama we mu kyalo tumusaba aguweereze muganda wa atalina tumusaba aguwe mulirwanaawe naye sigamba nti ate tuzizeeyo e Kampala tusonde emmotoka 1350